Yes indeed. Embera nga basobola okubatenga etambula nkusobola okubatenga kutegezaako nga tugenda mu Valentine. Nakino ndowoozezaako okubatenga kikulu n'amawulire agasobodde okubatenga galabika ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Ayaya, birungi si birungi naye mmwe abaagalana abali mu mukwano abali mu bufumbo obw'enjawulo sooka owulire bino nga bwe nakutegeeza nti waliwo emboozi ebadde etambula. Wiiki nga bbiri esobodde okubatenga zitambula nti mwana muwala gwe bayita Diana Nabatanzi yasobola okubatenga agwa mu mukwano n'omusajja omugagga ow'e Masaka ate awo embeera yasobola okubatenga etambula. Abakozi babiri ba ku TV bakola ne ku rediyo bali saidi z'e Kampala baagala omugagga omu ow'e Masaka kati embeera yasobola okubatenga etambula. Diana Nabatanzi nekigambwa mbu ate bamuloga omumwe akadde kano takyayogera obiwulira. Kati ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero omukozi wa rediyo mu saidi zeeyo saidi z'e Bushenyi omukulu bamuyita ALLAN Mandela bamuyita Mateeka yali yekazaako erinnya ALLAN Mateeka King of Kapapula side zem. Kati ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero waliwo omwana muwala bamuyita LOYCE Tihayire kati ono ate nga ye receptionist akola ku reception ku rediyo emu gye bayita BFM zonna ziri Bushenyi. Kati embeera nga yasobodde okubatenga etambula ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mwana muwala ono yasobodde okubatenga afuna obutakkaanya yafunye obutakkaanya noono omukozi w'oku rediyo nga bw'omanyi nti rediyo eno gye bagiyita Hunter FM eyina abakozi batera okusula. Kati omukyalo ono yasobodde okubatenga yazze babadde bayinamu okusika omuguwa ne mwana muwala ono nkutegeeza bonna bakola ku rediyo omuwala abadde akola nga receptionist. Kati embeera yabadde yakusika muguwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero badde essaawa nga 10 bawulidde nga omukozi w'oku rediyo ng'akuba omulanga kumbe nga kaweddemu. Embeera nga basobodde okubatenga etambula poliisi y'Eshema esobodde okubatenga azze ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero okubatenga egezaako okutaasa ebimu byasobodde okubatenga bitambula. Sooka owulire mwana mulala yasobodde okubatenga ategeeza nti balwanye n'amaliriza ng'amusse bintu bya mukwano. Open the door. Me, I'm going to count to 5. It's not open. I'm going to kick it. 1. Open, please. 2. You good up? You good up? This police will run to her. You fire one. You sir, can't you see us? Open the fucking door. Atakushimiti omuntu agakwita omuntu omwe. Open. Put on the lights. Tawata. Open. You gotta do it. Usigani, utapigwa nini? Yawachi. Yawachi. Aha. Yes, wamuita visa. Here guy, wamuita. No, let her be. She's dead. Let her be. Check and see. Wait, please. Aisha, wait. You done. Let's Check if he has a pulse. If he's still alive, you rush him. Afande. That's rush this. Yes, yembeera bw'esobodde okubatenga etambula babadde saidi z'e Bushenyi bakozi ba ku rediyo batinganya ensonga za mukwano nga bw'osobodde okubatenga owulira mwana muwala ng'ategeeza nti twalwana n'ahendula mwisi. Embeera si nnyangu gwagenda mu Valentine tegeera ensonga zonna. Mwana muwala gwe nkutegeezaako azajja emizannyo n'akola ne ku TV omumwa bwaguzibye lwakuyingirira bufumbo. Olina okukimanya nti omusajja omufumbo butwa n'omukazi omufumbo butwa nga tugenda mu Valentine. Sooka owulire era mu ruumu ye akawala teyayese kamutemyateme ngaleso omuwala n'amutematemera mu nnyumba. Yabadde akyakola ku anti wadde yavuddeko. Bamutiddeko anti wennyini awo mu ruumu ye. Nga bukya leero saawa nga 11 akubyalamu ne tugenda okujja kutuukako nga yafudde dda. Okay, baade bamuzaala wa? Kasaka. Kati enteekateeka z'okuzika nooza bikyali ku poliisi kati?
kati bamututte poliisi ne munanke mu ddwaliro postmortem. Omuwala ye bamukutte? Muwala tumukutte nga tanadduka. Nga tanafuluma. Okay. Kale. Aya basi. Embeera nga basobodde okubatenga etambula OCC side omukulu gwe betona Kivengera. Bamuyita Kivengera okuvaako side zeeyo asobodde okubatenga akakasa amawulire gano. Era nga presenter Omukubye akola sports omukulu gwe bayita ALLAN MANDELLA owakapapula asobodde okubatenga aluguzeemu obulamu ensonga za mukwano. Oyigamu ki mu mbeera nga wesobodde okubatenga etambula? Bw'oba ogenda mu Valentine kino nkujjukiza nnyo gwoba ng'oli mufumbo